kale okumula sikutuuka tukyagendera mu maaso n'okutuusako ensonga bwetete bwezitambulira tugendagenda ku bifumbudde Robert Mutebini Yasinchikayo bakyaliko omugeye Immaculate Nakawooya yali atwaliddwa ebintu bye bangi bali balowooza nti agenda kufa kkookolo Mukama Katonda nate nambikako akasubi katubirabe. Naleka nkugambye nti abantu bwe bakimanya obulungi nti Immaculate Nakawooya mulwadde era nti obudde bwonna ayolekedde okufa ne batandika okwegirisiza ku ttaka lye n'emmaali ye eri e Uganda. Ye munnamateeka we gwe yeesiga ennyo Samuel Okiti yatandika okumubalira ku bibalo eby'okukola ebiraamo n'ebirala olwo ate raba ne babulooka abafere bwe bakiyingiramu ku kyalo. Nakawooya abazira kisa batandula okumuweereza obubaka nga bamugamba nti ekintu kigenda. Obuzibu bwokyalina kati bwa kampani yekkuba kampani yo yekkuba ate siggwe nannyini okusinziira ku mwami Swabul audio ngikuweereza. Kampani erina director waayo mwami Ositi with the 80% gy'ayogerako. Bwe busheya bw'olina tolina buyinza bwonna ku kintu kyonna kusalawo kintu kyonna tolina yadde n'obuyinza obufunirawo oyo omulala tobulina kubanga ye director yalina okusalawo ku kintu kyonna ekirina okubeerawo ku properties zo zonna. Kumpi buli muntu yatandika okulumirirwa Nakawooya ne bamuweereza obubaka obw'ebigambo obuwandiike n'obw'engeri zonna nga bagezaako okumuyamba. Okubidde amasimu nga sikufuna. Nze yagadde nnyo okwogera naye ku ssimu nze yakuguza naye nkukubidde nga sikufuna naye twogeddemu naye netumaliriza kuba yangambye ekintu kimu abo abantu bemudiringa nabo bantu baffe bakwagala okunoonyesa mukazi oyo ssente tewali muntu alina kigendererwa ate abantu bemulwana nabo abamu bammwemmwe abalala buuku ku kyalo naye tekuli muntu ali agamba nti nze nagula ku gundi ne gundi ate ne baloya bamwe engeri gye bakwatamu ekintu simanyi ngeri bakikwatamu. Singa oyo Kaweesi agamba nti yagula ettaka poozi kwani singa mwamuyita dda naye boonoonyesa bwonoonyesi mukyalo oyo ssente bamwonoonyesa bwa ssente kuba ekikula ebigambo ebiragirize nabyo tebituuka bulungi. Agambye naye kennyini agenda kukubira ajja kukubira akunnyonnyole era akuwe ne ku magezi butya bw'ogenda okweggyako abantu abo nga naye ali wamu naawe. Kyekiriwo kyekinkubisizza amasimu amangi ennyo nga nkukubira kati bano bazze naye bangambye bazze ne looya kyokka ninalukoola mbuuza kiri ekiri ku ground nemunnyonnyola ekiriwo nemugamba badde mmanyi gwaliyo n'agamba kale simanyi bazze na looya ki. Wakati mu bino byonna babulooka abafere nabo baali beeswanta nga beesoma bawanisa amatanga ettaka lya Nakawooya nga balyetaaga. Kiso madamu kyembadde ngamba ettaka bw'oba olitunda olw'ebbosi wange Mukongo yali willing ligula oba liri mu kkooti kubanga issue twazijjaawo Kajjansi ku poliisi y'e Kajjansi okuziwulira ne tutandika okunoonyereza ennamba y'okugifuna era saagala kulimba ennamba yo twagiggyemu security okugifuna mu magezi twagifunye mu magezi bosi wange n'angamba nti madamu oyo bw'aba atuguze ettaka eryo alituguze yalwanagane n'ababbi abo yayagala aligule oli muguze akuwe ssente gwemuwa buyi akawunti nga ziteekako yekyokukola akimanyi n'eryeruzira waliwo era musajja ali gundi eyo bayitawo batya ali eyo era yagenda kuba kyeyo era naye waliwo ababbe badde baalitwala lino lye nga lyakyapa nga lya tayito naye era paka yaligula n'amala n'alwanyisa abo Abannayuganda abeeyita ababbi b'amataka era n'abawangula kati ye gwe akugula nga bwe riri gwe n'akuwa ssente zo ye bano
abantu bo tabalinamu na buzibu bwonna kubanga babbi already babbi nabo baba bakimanyi nti babbiye nga alwanagana nabo oba bawangudde oba tabawangudde yaba takubanja because yaba amaze okuligula ku nannyini omutuufu ati so madamu bwoba olitunda ng'oŋŋamba nga nange mugamba bosi wange ng'aligula mukongo ali awo omusajja mukongo ojja kubeera mukuweereza n'omulaba n'omutegeera oba nabo batumunaye nga issu bwoba oli muguze ali muguze madamu madamu mpozi n'ekirala nti lwakubanga era bwengambye nti ffe tubadde tunoonya namba y'okukufuna tetumanyi na obunene lwaliwo yiika 4 oba 5 then bonabo kiŋŋamba ne bosi wange nkimugambe labe gwe ekyokuba nti biri mu kooti oba waliwo ababbi biki ebyo tobitya ye agenda kuligula n'ababbi abagulireko era ajja bakupemba okwo bajja kulivaako ye ababbi abo tabatya kuba abannayuganda babbi nnyo madamu abannayuganda babbi babba amataka g'abantu ate n'ensi ekimanyi nti babbi naye ono ye abasobola oba olitunda ng'oŋŋamba nga ne mukama wange mugamba nga tulaba ekiddako inshallah awo wenyini bwe tunaatandikira enkya bya Robert Mutebi ne Yasin Kikoyo, Salt TV Omunnyo.